Aha, wetwogerera Rema Namakula nabwe kitu yasobodde okuba nti asulawo manager wamanyikiddwa nga Solo Kayemba, nga tamanyi Solo Kayemba ono yali agent wa mupiira ow'abazannyi abasinga mu Uganda. Yes, abakabye ennyo abazannyi abasinga mu Uganda era nga sente ezisinga yazifuna mu kuba nti atembera abazannyi ab'enjawulo ebweru w'eggwanga. Ono abadde agent okumala emyaka mingi ng'akolagana ne CAF kugatana n'efuufu okuba nti atambuza abazannyi ab'enjawulo oba ebitone mu mawanga amalala, n'asobola okuba nti ayingira music industry mpola mpola. N'amanaging omuyimbi amanyikiddwa nga Chris Evans kogata Rema Namakula mpola mpola. Wetwogerera Namakula yasazeewo okuba nti agoba omwami ono Solo Kayemba, oba ng'oba oliawo Solo Kayemba yasobola okuba nti afuna ebimutwala mu maaso. Jjukira nti Solo Kayemba nabwe kityo yayingidde parliament era nga MP Mulamba. So n'olwekyo omukulu ono kirabika oba oliawo emirimu gyatandise okuba nti agikwasaganya. Naw kyemubadde mutamanyi manager omupya Rema Namakula gwe yafunye bamuyita Enoch ono muvubuka ono mumpi akola nnyo. Muvubuka ono ye manager wa B2C. Simanyi oba B2C egenda kusigala ne Enoch oba Enoch agenda kukwasaganya B2C kogata ne Rema, sikimanyi bulungi because wabaddewo enkolagana ey'enjawulo wakati wa Rema Namakula ne B2C. I don't know oba abavubuka bazzeemu okuba nti beekyangira ku muvubuka ono amanyikiddwa nga Enoch okusalawo okuba nti ekintu akisuulawo n'okudda ku Rema. So kati ebibuuzo bingi nnyo ebiri awo mpola mpola omuntu byali badde ng'ategeera bye yali buuziza n'okuba nti ategeera. Now teweebuuza ebibuuzo bingi nga answer ogirina, olina Wikipedia nambali moja Ntambi Jimso. Ebibuuzo byonna osobola okuba nti obisindika wano nesobola okuba nti mbikuddamu. Nzikiriza nkwanirize ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi bamuyita Ntambi Jimso Rich Boy Maxed Junior. Weebale kuba nti otambula naffe, weebale kuba nti otwagala nakutuusaamu kitiibwa kugamba nti nina ntambula ne baganda baffe Ntambi Jimso. Bannange baganda bange abali mu Uganda nebweru w'eggwanga matumiddeko mbasamunye ekitiibwa bataata ne bamama mwenna abali wano ngamba nti mwebale nnyo okuba nti mutwagala. Olunaku lwa leero kyasanyu nnyo okuba nti Rema Namakula oba oliawo abadde amaze ebbanga nga talina manager we ebiseera ebisinga yabadde afokasinze ku political career ye era nga ffena twamulabye nti amaze okuswearinga in okuba nti afuuka member wa parliament mu gundi yeeyo ababayitayo batyeyo wansi eyo saidize Masaka eyo wansi. Solo gyeyavudde najja aba Kalungu, I think Kalungu omukulu oyo yasobodde okuba nti ajja mu parliament mpola mpola n'aba nti alayira. Now Rema abadde ngaawo ali mu tayo ayagala okuwa Evelyn Namulondo tanuwa oba manager, naye Evelyn ebiseera ebisinga bimala ng'atunda nsolo n'okuba nti oba oliawo ali desperate mu bintu ebimu kwegamba management tasobola kuba nti agikwasaganya bulungi nnyo. Abalala bagambye nti oba oliawo Rema yalifunye ku experienced manager nga bakavuma biki naye bafuuka business. N'olwekyo yasazeewo okuba nti afuna manager oba oliawo asobola okuba nti atambula ne generation eno. Omanyi mwana, if you don't add just ne generation bwetambula tosobola kumalako nti endongo saawa zino yeetaaga omuvubuka alina time ayagala okuprovinga nti saawa zino bwetunulira Enoch abadde agezaako okuprovinga nti can do it. Bwetunulira B2C ebadde ekola bulungi. So n'olwekyo Rema yasazeewo okuba nti akwata manager wa B2C Enoch okuba nti ayingira system era nga Enoch avuddeyo n'aweera enkolokoto nti ayagala kufuula Rema Uganda Stewart Savage oba ayagala kuba nti amwongerayo ku ddaala eddala. Bwetunulira B2C ebyejjeekola nti otunulira bafuna ne nomination ya MTV Best babadde bagezaako ennyumba zabazanya bulungi ku Trace negundi endala olaba nti Enoch badde musajja replacement simbi, but the question is Rema alekeddani Enoch anaasobola okukwasaganya B2C ne Rema Namakula. Ekyo kibuuzo kyanjawulo nnyo because abakyala beetaaga nnyo time n'ebiseera bingi. Bwetunulira ebintu bingi nti Rema omukyala ebiseera ebisinga abakyala bamanager babeera nabo babawa nnyo time.
Sebunya anasigala nga akyakwata ku muntu wa wansi oba tusubiremu agana ebisigadde bwe bityo kubanga ebibuuzo bintu bikulu nnyo ddala. Enoka muvubuka muto alabika bulungi ali hardworking, afunye Rema omukyala omuto alabika obulungi ayagala okumwagala ne music. Kati awo pate zigenda kubeera pate after pate. Kongs Rema namakula wale kwanti ogenda ku ddala eridda ku kansubire nti binyagenda bulungi nnyo mpola bampitantambi kimso Rich Boy Max Sudi Junior. Ngenda kusaba blood wange o subscribe nga tubulo kwa ntambula fenna mpola.